wala ewaffe zirya ngugo akuddiza maliba ti lwaki ate teyanterekera ensalwa kale nno bannange njagala mwenna okubaaniriza kubanga tutuuse wano mu kibuga eky'ebyafaayo era eky'amaanyi mu ssaza ly'e Busujju. Kibuga ki ogenda kutambula naffe wano ku OLULASANGEYE online TV okusobola okumanya ensonga eyatujje mu Kyaddondo enkyene ya leero tulyoke twesolose essaza ya Ssaabasajja ery'e Busujju. Nze musisi bosa Geoffrey Nabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya ndi saava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi wa Lukaluwoomya okwetoloola Sseŋŋendo Nabulamu. Nkoze ne Vincent Luwaga ku kamera bwali nnyo era nga wano wetulaba tuseegera twesolosa kati wano tuba tutuuse ku mugguukiriro nga bw'olaba emiyingo kansoke nnyonnyola emiyingo gy'emiti egiteekebwa ku lugo oba abamu bwe kiyita kiraalo naye ng'ekyaffe ekigambo nansangwa kiri lugo ekifo ente we zisula wabaawo omuti ogutiikibwawo okukola ki okuziyiza ekintu ekira kyonna okumala gayingira oba ensolo okufuluma. N'olwekyo wano ku mugguukiriro ono yaninga nga wankaaki ow'ekibuga. Lwaki nkiyita ekibuga? Kubanga tuli mu kibuga kya Kabaka Kintu. Mu bakabaka ba Buganda Kintu tetusobola kumuyita Ssekabaka olw'ensonga nti yabula bubuzi. Tetusobola kumuyita Ssekabaka olw'okuba nti ye yabula bubuzi. Tuyinza okuba tuli wano twogera Kintu n'atuuka kale ate yabulira mu bibuga bino. Magonga nakyo tekiri wala nnyo wano tuli mu nnono naye mbabooleke mubalabe ate abazze ku lw'ensonga ennungi ennyo eno ey'obuwangwa ate era ey'ennono kubanga tulina okulwanirira obuwangwa bwaffe era nga bwe nabategeezaako nti munnange atali nnyini mwana tamulwanirira gwe toyinza kulwanirira buwangwa bw'abantu balala ng'olina obuwangwa bwo naawe ng'omuntu. Tetuyinza kugamba nti nno masiro kubanga kino kibuga kya Kabaka Kintu era Kintu yabula bubuzi tetumuyita Ssekabaka. Kale bintu bingi nnyo muganda wange Vincent ku kamera agezaako okukwoleka ekibuga kino engeri gye kifaananamu. Naawe obadde ng'owulira buwulizi nnono nga totuukangayo, obaddeeyo ng'owulira nnono nga tumanyi nnono bwafaanana. Nga twesiimye nnyo ffe Abalasangeye okutuuka wano. Weewaawo saava weebale naffe tukusanyuka wamu naawe okulaba nga naawe otuuse ku nsozi nnono. Weewaawo ensibuko yaffe ng'oli olangira ensibuko yammwe basaava. Tweyanziza nnyo tweyanzige era nsonga ki eyesimba abalabi ba OLULASANGEYE online TV gye bayinza okumanya lwaki omuntu yenna oba mulangira oba simulangira yeetaaga okujja wano kasitaaba nga ddala wa musaayi guno ogwa Kintu kubanga ffenna tugamba nti egirya Kabaka terigwa mabega naye era tugamba nti baana ba Kintu tebaligwerawo ddala. Nsonga ki enkulu lwaki twazzewa? Nsonga ki? Kakati awo ngenda kukwanukuza enjogera egamba nti atamanya gy'ava tamanya gy'alaga. Mazima. Olw'ensonga eyo olw'okubanga ffe twagala okumanya gye tulaga nsonga lwaki twagadde okumanya ennyo gye tuva. Mukiwulidde omulangira kyagambye bw'otomanya gy'ova ne gy'olaga tosobola kumanyaayo. Ndowooza ekyo kyo kibulaabuza ng'ekubirigera mufumbira era kifunzizza byonna otegedde. Kale buli lw'otambula n'ova ekireka n'alya n'ajja nankumbi n'ojja wano ku kibuga ekya Kabaka Kintu obeera omanyi gy'ova kubanga Kabaka Kintu y'ensibuko ya Buganda bwe tugamba Buganda kubanga ensi nga tennafuuka Buganda yali eyitibwa Muwawa. Mujjukira bulungi nti abaalimu mu nsi eyo baali bayitibwa Abalasangeye oba Abateregga oba betuyita Abaggala oba Abawawa. Amannya ago ge gabayitibwanga. Wabula kino kikyuka ku mulembe gwa Kabaka Kintu ono olwaleero gwe tukyalidde mu kibuga kye nti bwe yamaliriza olutalo Kakuzzi oba Sinziggu olwali ku mutala Naggalabi Buddo ng'asinzizza Bemba Musota amaanyi olwo nno n'akumaakuma ebika bye yasangawo mu nsi eyayitibwanga Muwawa ate n'abigatta wamu nga bw'osiba Obuganda ensi n'efuuka Buganda. Kati bwe tugamba nti nno Obuganda butandikira ku ye ffe Abaganda tulina kukyeyagaliramu tuba tutegedde gye tuva ng'era omulangira bw'abategeezezza.
kamuddize omuzindaalo ate abeeyanjulire kubanga abamu temumutegedde linnya lye naye ng'ono ye ssentebe waffe atutwala saababuulidde nange ekitiibwa kyendiko nze myuka saava akulira basaava ne bannaava mu Buganda nze mumyuka we kojja abalabi ba Olulasangeye online tv bitaaga okutegeera kuba nze mbagamba ssentebe naye ekibiina kino kigazi nnyo oyinza ekibiina nga bwe kyesitudde kubanga bonna abaliwo bakikiikiridde gwo ssentebe oyinza okukirambulula obulungi. Nze Omulangira Tebandeke Kenneth nga nsibuka mu Kabaka ba Buganda. Nze ssentebe w'ekibiina mu by'olulangira ekyabavubuka nze nkulira abavubuka b'olulangira bonna kubanga Uganda n'ebweru bwayo kasobo ngomanyi nti ogwa mu by'olulangira ng'ate oli muvubuka nze nkutwala n'olw'ensonga eyo twegattira mu kibiina kye tuyita Olulangira Youth Network. Olulangira Youth Network lweruze okulaba nga tulambula obujjajjaffe. Twakizudde nga bangi kuffe Olulangira tebamanyi gye basibuka mazima. N'olw'ensonga eyo tulaba nga twetaagisa okujja kubanga bino byaffe ffe mwe tuva kati ate abalala abatali banyiibyo bajja ne babirambula nga ffe banyiibyo tuli Kampala tutudde lwaki tetujja naffe netulaba obujjajja bwaffe ne tubulambula. Ensonga eyo ndowooza leeseka nti ndiggwa kojjanga ate nga ssentebe abalabi ba Olulasangeye obaddiremu erinnya Omulangira Tebandeke Kenneth. Weewaawo Omulangira Tebandeke Kenneth tweyanzanye tweyazige kojja ekibiina kyaffe kino nga sinaba kukuvaako katono kubanga waliwo bakojja abalala abazze abatulekere twatambudde nabo. Ekibiina kyaffe kino kitandise mwaka guno bakirudde nga kikola enteekateeka nga zino. Enteekateeka zaaliwo okuva mwaka guwedde naye nga kyatongozebwa mwaka guno gwennyini ogwokutaano tweyanzige. Waawo nange nsanyuse obbalaba abandaba mwenna yadde nze sibalabye newaayiriza enzo omumbejja Nawati Madina era nga kino ekibiina ndi muwandiisi ekya Olulangira Youth Network. Yego muwandiisi wa Olulangira Youth Network. Bannange ng'oggyeko ekigendererwa ekyokulambula kati ku bifo bino kigendererwa ki ekirala ekiri mu kibiina ekyo tuweeyo kimu? Ekigendererwa kya kukulaakulanya Bwakabaka wamu n'olulyo okukulaakulanya Obwakabaka n'olulyo Olulangira. Tweyanziza nnyo tweyanzige mango mumbejja.